Democratic Party kikyali mu kusoberwa olw'abannakibiina abakyalemireddwa okulonda obukulembeze bw'ekibiina okuva ku byalo obulina okulonda ababaka b'ebitundu abanaakiika mu Ttabamiruka abindabinda. Omwogezi w'ekibiina Ismail Chiria ategeezezza nti bakyalina okusoberwa kw'abakulembeze b'ebyalo abatwalibwa omuyaga gw'ebyobufuzi nga kiremesezza okulonda kw'ebitundu okutambula obulungi. Structures zaffe ezisinga zaali disorganized si mu Buganda mwokka naye n'ebitundu ebyenjawulo. Era eno y'ensonga lwaki tugamba nti tuddemu twewandiise okakasa nti tuli banna Democratic Party. Nga Ttabamiruka wa DP abuzaayo myezi bwezi okutuula, disitulikiti nnyingi tezinnaba kulonda bukiiko wadde okuweereza enkalala zonna. Buli disitulikiti esindika abantu basatu. Mwe muli chairperson, mwe muli akulira abavubuka, mwe muli akulira abakyala. Ne constituency esindika abantu babiri, omwami n'omukyala. Kati ekyo kitegeeza nti bwe muba tetulonze okutuuka ku district ne constituency tetulina ba delegates. Okusinziira ku ssemateeka wa DP okulonda abakiise ba Ttabamiruka w'ekibiina kutandikira ku byalo okutuuka ku district kyokka mpaawo kyakoleddwa. Okusinziira ku bakulembeze ba Wakiso okulonda kwa DP kukyabasobedde kubanga tewali nteekateeka yakoleddwa. Ne bannaffe balinga abaagala okutuusa omukolo oba okukola ekiyita mu lujja nti oba okutuusa omukolo nti waliyo okulonda bagende bafune ba delegates ku Nassa, bafune ba delegates ku abagiyita waliwo Arua Park abamu gye babajjanga nga tebayise mu mateeka ga kibiina mu ituufu kubanga bw'oba totuwadde road map tuba tetumanyi kuki kwe tugenda kola ki kutambulira. Embeera y'emu yeeri ne mu Kampala district ne Makindye nga mpaawo okulonda kwa bitundu kwakoleddwa era waliwo okutya nti okulwisa entegeka eno kugendereddwamu okufutyanka okulonda. Nti bwe wajjawo ebibiina ebipya n'enkyukakyuka ezajja mu byobufuzi bya Uganda, bantu bangi 9 ku 10 abali mu Democratic Party baasala ne beesogga ekibiina ekyo ekipya. Abamu balina bakulembeze eno ku structure z'ekibiina. Kakati ne tusigaza amalibu ng'ebifo ebyo temulimu bakulembeze. Ne tulowooza nti bannaffe bajja kusooka bajje tusale entotto bwe tujjuza ebifo ebyo bibeere nga bijjuvu. Essaawa za leero tekyakolebwa wabula ate kati bakukutana delegates conference. Eriyo ba member ndoza kati abakulemberwa Dr. Honorable Mao abatufudde nti ffe tuli byakuzannyirako bajoze ensanafu ne bazituula namu kubanga kati tutuuse okubanga basuubira okubanga be bagenda tuweereza abantu abagenda okulondebwa eno mu bitundu bwe baba nga tebannaba kutuwa road map. Bo abakulembeze ba DP ku byalo ebyenjawulo bagamba nti okulonda kwa luno okwandibeeramu emivyo mingi kubanga n'enkalala z'abannakibiina tezinnafuluma. Wabeerewo road map gye tugenda okugoberera kuva wansi paka ku national ti okulonda kwa nnaku z'omwezi bweziti naye kati nawulidde weeks 2 mwezi gumu n'ekitundu tosobola londa kyalo mu lunaku lumu mu Uganda yonna, tosobola londa muluka mu lunaku lumu, tosobola londa gomola mu lunaku lumu. Twetaaga obudde nga tulambikibwa abakulembeze okuva mitendera egy'enjawulo nga constitution y'ekibiina bwekola ki. President General Robert Mao obubonero bwonna bumulaga nti ekimala kimala. Bw'oba wakola endagaano kale wasobya naye ne bye wali osobezza biganye okutuukirira ne bye bakutomeza bimaliriza nga golowooza nti wali obakutte offside bamaliriza bye bakukutte offside. Weekube mu mutima oswale ogambe ku lwa bulungi bwa Uganda n'ekibiina kino kankikwate nkiddize bannayuganda ekimala kimala. Mu kiseera kino abavuganya ku kifo ky'obukulembeze bwa DP baweze bana okuli Engineer Richard Sebamala, Dr. Lume Bayiga, omukyala babirye Kabanda ne Robert Mao, Sandra Nabagala ne Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.